Alan Cruz gemanya ku celebrity track kwolyo nyongero bebaza mwena abatulabira mu nsi ez'enjawulo era nga nyongero bagamba nti embeera kansuubire nnungi nnyo olunaku olwaleero tuli eno ku The Ebonies amaka gaabwe amakulu aga VCL bajje wandiise studios z'amaanyi nnyo bye bakola by'amaanyi oyinza okutula awo n'ogamba wayi Cruz leero omusajja bamulumbya mu kisenge kye nga mukyala we taliiwo nedda tuli eno byengi nnyo bye tuli mu kukola gwe linda bulenzi ku screen ye ensonga zonna zonna ojja kuboza bulungi nnyo otherwise gwe omwana ali ku YMCA ali ku institution yasoma ebya journalism nyongera okutegeeza nti waliwo omukisa gw'okuyiga practicals oyagala okuyiga camera oyagala okuyiga okweditinga oyagala okuyiga ebintu bwe bityo kitegeera oyagala okuyiga presentinga kukwata camera kuzanya firimu biki celebrity track tukuwadde omukisa jangu obeere ng'obiyiga gwe just kyoba olina okukola kuba kweno ennamba eno 0702 55 83 72 0702 gyoba okubako bakubuulira ebisale we biyimiridde gwe oyagala zanya firimu oyagala kuyiga kukwata kamera oyagala yiga kamera oyagala kuyiga kueditinga n'ebintu ebirala bingi nnyo olunaku olwaleero tulina omwami wano gwe tutudde naye nga share very proudly sponsored by Kushona T-Touch My Passion Farm ne bannaffe aba Tripai Overseas okay neyaleero eri sponsored by The Ebonies kuba tuli mu maka gaabwe amakulu tusanyusa balaba mu maka gaffe abalabi ba BBS Celebrity Track mpulidde oyogera ne ku roundabout mwena tubaaniriza ndi musanyu lingi okubanga kati njogerako nammwe wano we muli ono wadde abimenye naye mu bufunze giyite Eblewood ge maka gaba Ebonies era bansanze netegekera screen night yange nga ngezaako okwetegeka okufumba bagidde ddala mu ffumbiro we mugenda okulaba ekyamaanyi ekigenda okubeerawo ku Lwokunanga 2 April screen night gyenvudde wansi Bugamayombwe gemanya gange wadde abasinga mu mpitoolanya naye kati ndi mufumbiro ntegeka olunaku olwo eno screen night ya mulundi gwakumeka ndowooza eyinza okuba nga ya 15 azine abakakola baweranga 15 basi ngamba gwe ngogwe nebigenda kuba yakubiri nganza omuntu wakolako ddala wakolako yasooka myaka nga 5 emabega egiyiseewo ebingi bizze bibaawo waliwo ne bebataala baabo abataaliwo mu kiseera ekyo so tugenda twongerako Ebonies wagiyingira ddi Ebonies nagiyingira dda mu 1992 wowe nyabo ekyo tekinfuula mukulu nnyo tekimfuula mukulu nnyo emyaka gye mmazeemu gy'emikulu naye nga nze nkyali muvubuka muto 92 olwo oyingiramu nga mulimu ani naani awo nayingiramu nasangamu omwami kubaliwo nasangamu omwami Sam Bagenda omwami David Kute omwami Charles Muluta abalala batugezeeko Dr. Dick namusangawo bulungi mwami Paulo Sabrina namusanga Harriet Nalubwama Victoria gwe mumanyi Harriet Nalubwama Harriet lwakubeera Nakawonde eryawamba neritwaliramu ne Das Life mwattu ne tumuyita Nakawonde nasangawo abantu bangi era batwaniriza bulungi twalina manager waffe Peter Clever Lwanga erinnya lya Clever neewuunya abazadde bwe baalabira nti omwana alibeera Clever ng'akyali muto nga waakamuzaala. He was a good manager. Olwo oyingira Mwami Katende nga naye muvubuka nvuumuulo. Muvubuka ddala. Nayingira muvubuka muto naye era akyali muvubuka muto. Kale katugende n'ekyo. Esebo. Okay, so oyingira kusomozebwa ki kw'osanga era oyingira oli muvubuka mu myaka 18 20 ekyo kiyinza okuleeta abantu okukwata kale kireeta naye sijja kwogera myaka naye nayingira ndi muvubuka muto muto ekyasinga okuneewuunyisa baateeka mu mawulire nti baagala abazannyi neŋŋamba baagala naye ate ogenda mawulire kyolwo waalingawo New Vision naye yaliwo mu biseera ebyo waliwo ne muno ndi yali akyaliwo ndowooza ne muno yali akyaliwo nga bwe gaali gakyaliwo ne bagamba baagala ngenda okutuuka wano ate nga nze njagala nga nti bankozesa interview nze nali manyi nti omuntu gwe babaagala takola interview kuba baba bakwagala ngenda okutuuka wano nga kika twajjanga abantu 500 n'okusoba ne tuyitamu ndowooza abantu 15 ne batwala tugezesa ku kamera ne tusigala 10
wenjogerera ndiwonze ne mwami Muluuta ndowooza amanyiddwa nga Lindo abalala babiri ffe tuliwo ku bitano. Ekyo kitegeeza nti Ebonies ekibiina nga ggwe okiruddemu era okimanyi nnyo. Nkimanyi myaka 27 si kitono. Si kitono. Kusomozebwa ki kosinzo sanka wasooka osanga nga wakayingira? Nasangawo abamanyi. So nalina ekyamaanyi kye nalina okukola kwe kulaba nange nga nyongeramu olufungo okulaba nga ntuuka ku bamanyi. Ogenda otuukamu Ebonies nga bano ba Dr. Bosa abaalimu ng'oledde baatandika dda okuzanya series ku TV ng'okumanyikibwa kw'ekibiina kuli waggulu oba ng'ekibiina kiri mu kkula bukuzi? Kibiina kyaliwo. Kibiina kyatandika 1977 ne Jimmy Katumba naye Mwami Bagenda yali ayimba. Bino ebyokudda mu Katemba yakyusa bukyusa naye yajja muyimbi. Kute yaliwo yatandika yaliwo kumpi ngayo mu 78 ye yaliwo baaliwo. So nasanga sinze nakiyamba nasanga kintu kiri waggulu ekyayamba ate okusitula nze. Well nange najja nzanyeeko awalala okumala emyaka 5 kubanga natandikako mu Termites bwe navaayo nenzija mu Espalias nentandika Golden Talent then nentandika Talent Cause awo nenzija mu Ebonies. Wakolako n'ekibiina ekikyo nekikuseererako? Si kunseererako ng'okozeseza ekigambo ekizimanya ng'okozeseza ekizibu kye. Oba abaana ne bababba? Abaana tebababba gye bali era ne bwe mba njagala baako bye bakola. Kati omulembe guzze gukyuka weero oyinza okuba nga tozanya ku stage naye tulina bye tufiriminga ate ebyo ebyenjawulo ebitatwala budde bwe nnina wano nga musobola okufunamu nga eyandibadde off ne mu baako bye mufiriminga. Emyaka 27 gy'omaze mu Ebonies gyewuunyisa omuntu. Why acting mu myaka 27? Tewali kirala kyonna kye wali oyolowoozaako awo mu bino ebiseera paka kati ng'ogamba bwe nva mu acting nsobola oba okuwuka nnimo bakankola ki? Kye nali nsinga okwagala mupiira kuba nava mu mupiira nava mu kusamba mupiira then ttiimu bwe yavaawo neŋŋamba obudde obwo obw'olweggulo mbukoleddemu ki ate kwe kujja mu Katemba kuba mu Katemba nali ndabye emizannyo mingi nalaba Black Paz eyo nagiraba bakayimbira bakadde baffe nabalaba mingi ne firimu nyingi ze nalaba. Kigendererwa ki ekikuyingiza mu Ebonies? Okujja mu Ebonies baŋŋamba baagala okusooka nga bwe nagambye nange nenzija nga baagala kumba ate nze njagala ne bakifuula nti nze njagala. Kati ebigendererwa bingi nnyo byendabye mu Ebonies byesaasooka kujjirira anjigiddemu ebintu bingi. Nyinza okwogera kino kiyinza okuwawaaza amatu sikolangako walala mu bulamu bwange. Bwe nava mu ssomero simanyi bwe banoonya mirimu Mukama ansaasire. Bwe nava mu ssomero nentandika okwakitinga wano nga bwe nzirayo ewaffe tulina ebyuma ebisoba obuwunga ebisoba obulo kasooli okutuusa Mukama wange bwe yaŋŋamba mu 1996 nti naye lwaki tojja wano n'otandika okubeera wano full time. Kwe kuyingira ofiisi ya Ebonies netandika okuyingira mu administration okuzanya. Ebonies wano okola oli ku kifo ki? Bingi. Nzanya ntendeka then administration then n'ebirala. Omanyi ffe nga bannamawulire gye tubeera eŋŋambo zitutuukako mwe gye mutamanya. Baŋŋamba bwe batuuka mu Ebonies Dr. Bosa Olanya bwe baba tebasazeewo ne bagamba nti oyo muzannyi mulungi okuyingirako mu Ebonies kuyinza okubeeramu ekizibu. Mwe abatulali mu auditions nga mutaddeko eriisa ekkambwe ennyo okulaba ani ana acting obi atayingira. No, ekirungi ekiri mu Ebonies ekyenjawulo ekirala nti tukola practicals. Kyeŋŋamba gwe kyomanyi kye kikweyimirira nti teri muntu ayita mu ddirisa era teri muntu gwe nnyinza kufevalinga. Omwana ajja n'agamba nti nze njagala kuzannya nitumugamba stage yiyo wano weeri emmanju awo nja kukulambuzaawo teekako amataala n'omuwayo eddakiika 5 kuliyeetingayo akantu k'osobola okuzannya. Ogenda tulagamu ebyaffe bya kulagamu so si kwogera. Bw'oga nti ndi muzinyi nga bakugamba noonyayo oluyimba lw'oyagala gwe olunaakufevalinga nga tuluteekako wali eri ng'olaga maama kye yakuwa oba Mukama kye yakuwa. So teri kuyita mu ddirisa nti olina okulagamu. Kati oli agamba nti Olanya yasalawo mpozi oba Mwami Bagenda yasalawo oba ani
balimba okujjako oyinza okuyitamu awo naye empisa zo ne zikugoba ate oyinza okuyitamu bulungi nga talent nnungi naye nga maama gwe wakula tozannya oba mu kitundu kyammwe teyaliyo bantu biki nga buli muze omubi ogulina awo ate we tujjira mu side administration ne tugamba oyo Ebonize erinnya ddene lizimbiddwa ebbanga ddene oyo omu ayinza oddiyiwa ne mumufiirwa lwekyo naye nga nzirayo ku kiri ebikolwa byo gwe talent yo yekweyimirira akalala ke baŋŋamba naddala mwami Oulanya ne baŋŋamba abaana ba Ebonize bintu bye mugende UK mu America wa mu nsi ez'enjawulo Dubai baŋŋamba mwami Oulanya ssebo yakola list nze nange olwaleero ssebo nzize nga ebibuuzo bye nnina eriggwe bingi baŋŋamba nti mwami Oulanya yakamba nti Evelyn Namulondo linnya Bass Dr. Semagonja linnya Bass Dr. Bossa linnya Bass ate ono ani yamutaddeko ono era n'ekyo era nzirayo ebikolwa byo okukola kwo input gy'ossaamu yekuleetera okulinnya ennyonyi kati olaba omwana olina erinnya ly'osooseeko Eva Namulondo akola marketing oba oli awo buli wamu mmwe yabatuukamu biki kati ng'olaba abambe asaana okuliwadingibwa so si kuba nti nze ŋŋamba ono nawe oyinza okulemererwa okuyisaawo ekicupuli what I mean is kwe kubanga talina kyakola gwe tosenna bw'oyinza mukukusa n'omuteekamu bantu nga 8 bayinza okuba nga batwalako abantu 25 oba 3 ddala omuntu agenda nga ne banne bagamba bambi akole ki bambi agende nze ne bwe mba njagala lwabyo ekirala oluusi ekiyinza okuteeka mu line up production gye bayinza okuba nga batwala mu kiseera ekyo nga omwana character ye main character kati there is no way woona omupuushe nga n'omugjawo olwedde omuzannyo gwawandiikibwa teguwandiikibwa lwakuba mugenda guyinza okuba nga gwawandiikibwa ne bagamba tugenda kukola muzannyo bwe guti olaba omwana yaakajja weeks 2 waafuna chance erinnya ennyonyi nga yali mu leading weeks 2 asobola okugenda ali mu leading role wangi taata talina musanga azannye bulungi ne kula bonita mubadde mumunyumirwa lwaki omufiiriza omukisa gwe era n'oyo Oulanya yamukukusizza nze namugamba azannye bulungi lwaki abaana abamu bajja mu Ebonize naye nga ebiruubirirwa byabwe si kuzannya kukola nga kibiina bwe kigamba naye nga abaana bajja nga ekimuleese alinnya ennyonyi agende mu Amerika aleme kudda ebintu ng'ensonga ng'ezo muzisanga twandibadde tuzisanga naye simanyiiyo muntu ate simanyiiyo linnya kuba bw'otunuulira amannya gonna Dr. Bossa waali Oulanya waali Fauzia waali Sarah Gava waali ayinza okuba nga taliiwo era aba yakikolera wano Kampala ye ng'omuntu n'atuuka ekiseera waliwo ekintu ekibuzaabuza abantu naye gwe wammwe simanyiiyo muyinza okuba nga mwazaalibwa abaana bangi naye bw'oddayo eka mukyala awaka wali watya oyinza nga temukyawerawo awaka kitegeeza awaka wabi oba just abaana bakula omuntu akula nagenda n'ayiiya ekirala kirina obulumi bungi okubanga okuzizza abaana but ensi ekula omwana akula so tubadde tulina omukisa nti tubadde tetunaddukibwako nnyo baana betumanyi kujjako abalala atuuka ekiseera naga ngenda kusoma nga tolina bw'oyinza muziyiza akoze emyaka 20 naga nti amanyi kasita ogamba mukama waffe nti omwaka ogujja omanye ekibi kyekino enkya tulina Shokula Bonita and you disappear naye kati bw'oŋŋamba wano nange nsobola ogamba mukama wange nti omanyi mu October ono ngenda London n'omubuulira n'agamba ogenda nti tukoze tutya okay nemulaba bwe mukola ekibi kyokka izirwe lwaleero enkya n'olinnya n'ogenda well omuntu omu oyinza obutamukwata bw'aba asazeewo naye ng'ekyandibadde kirungi we bakuleze obulungi oba gwe kaŋŋaba obulungi nanti obulungi nabwo businziira ku buli muntu gweoyinza okulaba ng'oleze bulungi naye oliyenga takifiiringa so kyekyo naye nga kiri eky'abaana okujja buli omu ajja ne tageti ye nga nawe bwe wajja ku mulimu olina ebigendererwa byo ffe be tuba tetumanyi so ekyo toyinza kugamba nti onoomutunula munda
okujjako oyo atuyamba n'abuulira banne nti nze ne balanfuna akakisa bwe kati olugira bwetu kati oyo omanyi omwegema. Ani awandika gino emizannyo gye tubalaba muzannya? Mukama waffe ow'ekitiibwa JWK yagiwandiika Gyonna? Gyonna. Amannya gano mugajjawa? Amannya wano ekisinga obulungi wano lwakuba leero tobasanzeewo. Collectively tutuula. Mukama waffe atuwa omukisa n'agamba ogamba kiggwe n'oyogera nze ngamba kalibattanya gw'ogamba ki ngamba bali mutta gw'ogamba ki excruciating conundrum gw'ogamba ki kati mu mannya 50 agoogerwa muyinza okwesanga majority egamba erinnya liri likubye kati ne mutuuma erinnya. Ensi egenda ekyuka waliwo we wabeera nga baagala title za Luzungu eyo sizoni n'egenda n'olaba ate nga baagala title za Luganda so bwetyo bwe tulonda. Ba investor be mukozesa mu mizannyo muno betulaba ne tugamba nti investor teyaddayo yasigala Uganda azanya firimu abazungu bano betulaba n'Abachina mubajjawo. No, kati abazungu abasinga obungi baba balina project ze bazza okukola mu Uganda endala ffe ezitakwata ku drama ezitakola ki naye oba oli awo nga alina interest nga maybe ewaabwe yazanyanga emizannyo bajja muno mu Uganda n'abooza group ki mwenyinza okuzanyiramu then abalala naffe tuba tubeetaaga kati ng'olaba mu My Valentine tuba twagala omwana w'omuzungu omukyala kati mulina nammwe okusoosinga ne munoonya omukyala omuzungu anaazina amazina amaganda nalonze omwana w'omuzungu naazina ne mugenda abamu banyumirwa contract zaabwe bane bagenda nga bazirinyowenga naye nga papasire oluusi baba tebagiridde ffe. Era kyembadde ngenda okubuuza nti abazannyi ba Ebonies mwe betulabako mu firimu ndala betuba tutalabako mu Uganda birala contract yammwe bakugira okuzannyako mu gundi endala. Njagala kutereeza ekyo wano tewali balina contract. Nze sirina contract emyaka gwa kiŋŋamba myaka 27 gye mmazeeko sikwatanga lupapula n'ensayininga. Ekintadde wano ye attachment gye nnina na wano. Gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Waliwo woobeera awantu n'omanyirawo ne wafuuka wawo. N'osula mu garage muli n'ofuuka emmotoka. So kyekyo kye tuli wano. Nti waliwo kabonde akaliwo family weeri gy'obeeramu awo n'olaba ng'obeera awo naye nga tewaliwo contract. Contract nnungi muzaagala abazaagala naye contract erudda mbi. Sandi kyogedde bwe nti omwana omusayiningisa contract ayinza okuwulira ye ng'ayise mu bugo by'emyaka 3 wegiggwako nga poje misinde n'agenda. So gentleman's agreement ekirungi kyayo abeerawo. Ekitegeeza abazannyi ba wano omuntu amwagala ajja n'ayogera n'omuzannyi ng'omuzannyi. Osobola kati ekyo saagala kiziyiza kubanga tukolera ku Visero nze mbeera Kawempe. Kati omuntu anaavuga emmotoka najja ewange Kawempe ne twogera naye gw'omanya. So basobola okwogera naye ekizibu nti kyekiri kyegambye bondi eri eriwo weesanga bwesanze ng'owulira toyagala genda kuzannya walala. Ekirala oluusi pulogulaamu zaffe ziba tight kubanga ffe mulimu unlike ba artist abalala ffe nze buli lwakubiri nkeera wano essaawa 3 nenkola paka saa 5 za kiro oba kula bonita paka olw'Essande kati nenfunamu off ya Monday nkeera nenzija ku mulimu naye kati bali aba akola awalala olw'eggulo n'agenda ali hasingayo kati ate oyo ayinza okufuna obudde obugenda okukola awalala. Ate ba film directors abasinga bambuuza ekintu ne baŋŋamba singa njogera kati kaŋŋambe ne njogera ne Ajiri nga njogedde na Ajiri enkeera ow'ekitiibwa Katende n'amulaba mu firimu yange ow'ekitiibwa tansuuwinge. Naye ne Ajiri ali smart ngezesa linnya sigambe ne Ajiri naye alina okusooka okujja n'ayogera olaba kankuyite kulookenga tosobola kukola kintu nga tozze n'oyogera. First of all weesanga nga banaali hasinga saameka omusajja ayinza okugamba tugenda kuli hasingira weeks 3 nga tokola wano okujjako nga mpozi anagamba jangu oyimirire woolingizeemu nkuteekemu mu firimu oveewo ekitasoboka. Kati n'okwogera wandize n'oyogera it's okay naye weeks 3 onooba toli hasi nga banapeyinga bbanga eryo lyonna. Schedule ya Ebonies gye mukolamu eri etya
Abangamba mukola Monday to Sunday. Tukola Tuesday to Sunday. Yeah. Ojja kumakya. Ojja kumakya. Sameka. Sawa 3 oba oyingidde wano mu kikomera. Ebyokukola bingi. Waliwo okuwandiika, okuyiiya, okulihasinga, aba musician studio weziri okulikodinga, kamera weziri oba oyagala okuyiga, editing buli kimu webiri, okujjawo nga gwe weekotogedde. No toyagala kuyiga. Is it a must? I have to turn up Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mulimu nga simanyi wekiri ewammwe naye omukozi era nga bw'ova wano omukozi wa banka kangereza kuba banka olina okukola okuva Monday to Friday. Omuntu nanyuka sami. Ffe waffe olw'okuba production zaffe mu laboratory zigwa saa 5 ez'ekiro kantwale nti saa 5 ez'ekiro. Omuntu addayo ati ewaka atalina mmotoka. Addayo. Addayo eka. Tasobola kulanga ejja addayo. Tasobola kulanga ejja addayo. Kubanga kati kujjako abatono ennyo. Ojja kwesanga wano aba kamala w'ebbanga ettono giringa myaka 3. Ekitali kitono nakyo nti kitegeeza abadde addayo. Mbeera nnungi lwakuba oli tosobola mukakayo entambula ye gy'aba ayagala. Oli ayinza okugamba ombozza nti addayo ati oli ayinza okwagala bodaboda. Oli ayinza okwagala taxi. So enzira y'omuntu naye nga transport sente weziri buli muntu alina okufuna weekly allowance. So weekly allowance ate tetwagala kuteekako lugezigezi nti mutambule mugwe oyinza okuba nga odaba yagala omukolamu. Okay. Oyogedde ku kintu ky'empisa wano mu Ebonies, empisa ziyinza okukugobya n'ensonga endala ne tukkiriza. Emabegako awo waliwo muwala wammwe abamuyita Sulaina Nangendo. Ebifaananyi bye eby'obwereere bu video bwe bwalinkinga mwenga mu abakulu oba abaliwo nga abatwala bano abaana abalala abajja. Abantu balinda okulaba nga mugobye nga mulina kye mwogedde bata sooka otubuulire embeera eyo mwagikwata muti? No, mbeera tewaaliwo kimugobya. Abantu bangi balina bye baakola nga tebannajja wano. Kati yalina laava we ngeza. Yalina laava we nga baagalana. Oba bwafuna misunderstanding oli n'abisitula n'abitwala ku mpewo. Kibeera unfair okutandika okubonereza omuwala ono. Omuga nti tuviire baakutadde ku mpewo. Senga yasitula ebifaananyi bye n'agenda ku BBS n'agamba abange ntaddeyo senga tali wano. Nakati muganzi we oba yali muganzi we ye yalowooza nti agenda mupenalizinga bw'atyo simanyi oba olwamuddire saamanya naye kati ebyo byo waliwo ebintu ebibeera outside the group. Mwakitegeera nga abazadde? Okitegeera nga omuzadde kiruma naffe kyatuluma era nga tubuuza lwaki wabikola naye wetuzuulira ebyama by'abaana abawala mbukumpi 90% abaana abawala bonna boolaba balina ebifaananyi ebyo. Ono bad luck ye yalugwamu naye waliwo abatanalugwamu era nga wakyaliwo n'abakyekubisa. So nga kampuni tukivumirira nnyo naye waliwo byotalinaako control. Ekikontrol yandibadde buli muwala ayingira wano sooka ompe essimu yo naye jjukira walina abalala abakweka mpe essimu yo n'okebera. Myaka emeka omuntu gy'alina okuyingira mu Ebonies bw'abeera eyo ewaka ali eyo ewaka ng'ali eyo mu myaka ayinza okugamba n'emyaka 12 naye bwe naagendayo bananzikiriza? Emyaka gyonna tugyagala naye tuli bazadde. Katotonera omwana wa myaka 12 senga atandika okuyingira kitegeeza okusoma tagenda kusoma. Ebiseera byonna ebirowoozo bye bigenda kubeera wano. Era abo abato be mulaba tumuleeta nga waliwo project eyagala omwana omutono okukolerayo oba mu myezi 2 oba gumu naye nga simuteeka wano full time. Ekyobukulu naafe ab'envi tokyazannya kitegeeza oba oyagala character y'envi ogireeta. So tekiriiko myaka lwakuba nti abaana b'amasomero twagala bambi basome. A lot of temptations mu field yaffe omwana bw'abeera nga muto ebimusika bingi amasapo ogalaba mwana n'atambula n'olaba n'ogamba maama oyo. So being nti naffe tulina abaana ate tugezaako controlling. Muzannyo ki ogukyasinza okunyumira gwe wakazannya mu Ebonies? Nze okunyumira amingi naye Daisy gwanyumira nnyo, Malaysia gwanyumira nnyo, Big Jimmy aliko anyumira nnyo ne gwe tuzannya ne Diamond Production
twalabyeko approach ey'enjawulo gye tuzannya nayo nawe gwatunyumidde nnyo ensi eno era gye guli ku Labonita ne weekend eno genda okuggalwawo. Osuubira ddi okuwummula okuzannya? Ndowooza okuzannya mu nsi ye Shakespeare yabitugondezaamu yatugamba mu nsi nakati we tutambula nakati naawe kati tuli mu kuzannya wadde gwe okiraiminga ntoli muzannyi. So nja kuwummula okuzannya nga coffin eyingiddewo bantaddemu nga mu nsi terayagala va ku ntebe. Si kutava ku ntebe gambye mu life tuzannya kati okujjako life ng'eweddewo si nga byabufuze mu life tuzannya nakati wano nzannya ne bwe navudde eka ndi mu script enzija waka ne nninya taxi okuva eka Wempe n'enzija wano kati okujjawo nga bataddewo coffin awo ndiba mmaze okuzannya. Ebony zimukkiriza omuntu okuzannya nga tali mu kibiina kyammwe mu zino series zammwe ze mukoleza TV ng'omuntu ali mu kibiina kyammwe naye nga mumuwaddeyo role mu gundi yammwe. Tubeerawo ne ba part timers muyinza okuba nga mulina karakita gye mwagala nga si yakubeera awo kiseera kyonna nti mugiwaddemu ate nga tali part of Ebony. Tubakkiriza bwe tubaako kati mwami Medi Nsereko Sebuli bamumanyi wa CBS tumuzanyisa mu OMG twazanyisaako ku Sindi twazanyisaako bwa Chameleon abazanyi ab'enjawulo bajja ne bazanya naye part time kubanga obudde bwe bambi naye omusaasira ayinza okuba atasobola kubeera bufule. Magezi kigewandiwadde omwana omuto omuvubuka agala okuyingira acting oba okuzannya? Okuzannya kulungi nze nkugambye sikolangako naye nafuna diploma mu marketing ne mu BOM business organization and management esaabikolako kitegeeza nti omulimu oyinza okusoma ne gubula naye no kati ndi ku talent emyaka egyo gyonna gy'owulira nsi ndi ku talent yange kwendya kwempeeredde abaana kwenzimbye kwenkola buli kimu obulamu bwange gwe mulimu gwe nnina. So abaana abato oba owuliranga talent ogirina ate ffe wane advantage gye tulina nti tusinga nnyo okwagala talent well gye tusinga okwagala naye ate interest kyekikulu. Oyinza okubeera n'omuntu owa talent nga ye yeematira ne talent ye nga tajja kuwa kyoyagala naye omuntu alina interest osobola omunyoolanyola n'omufuula gy'ali. Mujje muyingire naye nga mulimu gw'amaanyi gwa kitiibwa naye empisa kintu kikulu. Ayagala otambula olunaku olw'enkya ajje ku VCL agezese alina kulinda lwe munaalanga oba bw'aba asobola okutambula atambule butereevu ajje ku VCL. Alina okulinda bwe tunaalanga kubanga bajja bambi batambula wano tulina applications ezisoba mu 100 naye nga tulina aba members nga 8. So bwe tubeerawo ne special characters zetwagala tulanga alina okulinda ne mutemako. Kati ani gwona otemako yakoze eki yakoze eki okujjawo ng'oli nga atuusizza oba nga mpisa mbi ekitali kyangu oba ye nga akooye wabeerawo oli nga atuuka oba ebiteebereka maybe nga kufa naye tekitegeeza nti abo betulina tetwongerako. Muzanyi ki gwe wali muba ozannye nabo nga ne bannakawunde bonna bonna bataddemu gw'ogamba nti ono guy yali such a character? Dr. Bosa wa byewuunyo ng'ogyeko okuzannya ne mu bulamu ne mu bintu ebirala ye Mukama teyamuwa talent ezannya naye n'ebirala naye nga Dr. Bosa muzannyi mulungi Boneka mulungi Mariam Bukenya mulungi. Waliwo omuzannyi ye gwe miisinga bamuyita Adija Sengoba wa Sengoba simanyi bamumanyi wa Makifasoni zali awo takyazannya naye yali mulungi. Muzannyi nga Ndugwa muwala wa Omugava Ndugwa yatwali naye was very good. Generally this is home of talent. Babulire wange gwe miisinga Simon Beskalema. Simon Beskalema mulungi kubanga yalina bingi yali azannya yali producer yali muyimbi mulungi. So buli ayita wano ffe tugiyita Cats Academy. This is home of talent. Sharon ne Barnabas banaakomawo mu Ebony nzo batebadde? Tulina mmoto wano egamba once an Ebony always an Ebony. So si olugiwe luggule bagenda abafulumamu bagenda bannakawunde bakomawo wano ne tuzannya Oluga bakomawo ne bwe tugenda e London bwe babaayo abaayo nga tulina bye twagala okufiriminga ffe wano Oluga mugenda e London nabo bazannyamu olusi bwe babaawo kye mwagala okufiriminga oba okuzannyamu nabo bajja ne bazannya gye bali tukyali ntaaki nabo. Naye Barnabas olugi luggule wanoka
Sharon wali wanoka manyi abaana batya ekintu kimu waliwo abamu abayingiza abaana okuzanya namugamba nja kukusasula nga mmaze kulaba byozanya ogira ozanya omwana n'azanya mwaka mulamba myezi wano kiri kitya nti ojja naye kati ekyo omuntu ng'atambula bw'oba tomuwa akozesa transport alina abantu abaabwe awaka alina okweyimirizaawo lwaki omubonyaabonya nga togenda kumusasula kyekyo kyegambye luli bw'oŋŋambye nti omuntu waddembe okujja bw'ati kati ekyo kizibu ajja kujja abeera awo nga talina transport tazanya kyokka atambula ajja no wane waffe buli muntu ali ku musaala eno ndowooza ye gurupu yokka mu Uganda esasula salale fe wano buli muntu gwolaba buli mukozi yenna gwolaba wano era gwolaba ku stage ya Labonita asasula omusaala buli ku nkomerero ya mwezi ku Ugandan standards saagala ebyo bagamba simanyi gundi Jack Norris azanya firimu afuna billion mwezi no njogerera mu Ugandan contest buli muntu wano afuna omusaala according ku kyakola kyakola n'ebbanga lyamazeewo na biki byakola wano wadde olaba tuzanya naye abantu abasinga obungi balina bingi bye bakola kati olaba omwana oyo emmotoka zaffe zonna yazikanika naye oli ayinza omusanga naye oyo ng'azanyanga wa poliisi ako kokka ke kamusasuza tewali mmotoka erwala oyo n'atagikanika abalala bakwata kamera oteekwa okuba nga okola ebintu bingi infact kiyambye nannyo okuzanya obuzanya abazanya bangi so bw'onyumya nti oli muzanyi abalala abookya bajja meaning nti ova mu business so bw'otobeerawo kirala kyokola kikulya twogere ku screen night eno tuteeseteese tutya kyababa tebasubwa bingi nti mukama yampa nina ebitone bingi kisooka nzanya kisooka mpandiika kisooka ntendeka kati olina okubiraba ebyo byonna omulundi gumu olina okulaba omuzanyi era olina okulaba omuzanyi ate olina okulaba omutendesi ate olina okulaba omuzadde bingi production ennungi gye tugenda okukola empitirivu n'abayimbi tukyali mu njogerezeganya saagala kugaa nti ngenda kuba n'omuyimbi enaku z'omwezi nga mmeka zigenda kubeera 2 April lugenda kuba lwakuna awo ku theatre Labonita 2,000 3,000 5,000 ne abatebo 5,000 kino kyekisembayo kino kyange ngaffe biri by'abantu abatulaba kati batulaba kati bali eyo balaba balinze owaye mwami Olanya okukwata celebrity track oba reporter wa Terefayina nganze nga mugenda okukola show zammwe ebweru siraba nga Ebonies ng'etutte munnamawulire ate nga tulaba mukomawo tulaba ng'etutte mawulire bannamawulire nga bonagamba nti tugende ne munnamawulire wa celebrity track n'alaga bannayuganda ebintu bye bajjeeyo ow'ekitiibwa ensonga yaffe tannagiwulira talina ttabbo abatwala mwami Kasolo oba omumanyi wa D Kasolo ye munnamawulire waffe wa wano so ekyo kitegeeza nti batwala bannamawulire batwala bannamawulire lwakuba nti kale oluusi arrangement oluusi ziba tezikoleddwa naye buli kyetukola ebweru kirina okuripootingibwa back ene Kampala so bwe tugenda n'owamawulire tewali mutawaana tubatwala era saagala kusuubiza omukama bw'aba akireese tujja kukutwala okitegedde divorce okitegedde ensonga yonna omukulu ate naye kati awo olimbi ate divorce yakoze ekirwa kitomutwala divorce tumugambye ye camera person genderako ate bineekwata byokka omanyi owekitiibwa kantu nene mu kamera musabe bulungi obaka buno jabumwa owekitiibwa Katende JW Katende celebrity track ebadde mpagizi nnyo y'abaana ba Ebonies tukoze ku baana kumpi bonna screen nights zonna so twalisabye nti tubali twagala okugenda okuwummula mu koneka naye ennyonyi eddako eno tetuleka tulina okuba nga ate ekibiina tukyagala tukiraze omukwano saagala mugamba nti akkiriza naye nze nsikiriza kale abatunatulaba nga tulina Ebonies nga tuli awo ku nnyonyi bannaye temwebuuza nnyo abali e London ne US Dubai
abaana b'e Saudi eyo ne Qatar biki abo baŋŋamba nnyo lwaki bo temugendayo. ya kata tetuperforminga ngayo naye tulandingawo kale bwetyo naye tubadde tunakola arrangements kijja kusoboka no tulina okukwatagana ne marketing manager waabwe okumanya abantu bameka abaliyo bitundu kyebibakati tulaba Dubai atwanguyira bava Abu Dhabi bava Saija bava Beherani ne bajja wano so ne kata tujja kutubula muntu ogere tulabye. Subscribing agenda maaso obere nga ate omanya bingi nnyo ebikwatagana ne ba celebrity olunaku lwali tubadde ne mwami Olanya okuva wano mu Ebonies agezezaako okutangaza g'omuvubuka omuto abaagala okuyingira the Ebonies biki ebyo ebimu by'oyinza okuba nga weeteekateeka so that woowulira nti Ebonies ayagala abazannyi ojja oli mubangulemmukko okitegeera aludde mu kisaawe kino eky'okuzannya akugambye emyaka 27 ali mu the Ebonies and believe me ku byayogedde nsuubira ng'omuvubuka oyina by'oyizeemu oyize nti obugumiikiriza kintu kikulu nnyo myaka 27 g'oli mu kifo kyekimu ky'okolamu tekiba kyangu so oyize bingi nnyo. Alan Cruz gemanya ku Facebook Alan Cruz, Instagram Alan Cruz official. Sadivosh yali ku kamera awo ku Instagram munoonyeeko musajja tuyina engeri gye tuli mu kulwana awo ku Instagram naye afuke w'amaanyi naye nga ku Twitter ayina emitwalo 15 ku Twitter awo mugoberere ayina emitwalo 15 ku Twitter. Divosh Sadivosh akola bulungi nnyo. Otherwise for now we out. Musibe bulungi ku Shona Designers at Reply Overseas Ebonies awamu n'abalala bangi nnyo abatusponsoringa ku show y'olunaku olwaleero. Musibe bulungi mweraba. Celebrity Track. Subscribe.